Nako. Wabulirawa. Baddayo mukulima. You say obanja bibyo, obanja bikiero obanjani. Munange ntuka designinga project yange bagita nenjituma ghetto structures. Nkakasa mwali mugwadde kogo omukolo ekkololo president nga meetinze abana ba ghetto abayaye n'atira mu sente. Neneta idea tugende mu ghetto abana beerondemu obukulembeze tukikola mu kugubya obw'ekitalo nga nze mbona nze ngenda mu ghetto abayaye ne bangoba twakola ebintu by'NRM. Along to the way nga maze okukola ebyo byonna tebampadde yadde akasimu ko musweji wabulanga nange nali njagala mbere part of that kintu kuba nze nkitematemye nze nkifumbye nze nkisiise oba tewakola bye beetaaga ate nga byonna bye baakola nze nabiteeka ku mmeeza wallahi nyina obujulizi nabu video nga tulondesa batugano biteeka ku media aya naye bu video mbulina ebifaananyi mbi na buli kimu wali teweekwekakwekanga kati bro anagaye nti ndi mukwekweka ndi ku kintu ekyange nina peace of mind yange kati bwe nzijjukira bano bentwalidde ebyange ne bakola ki balina ki kye nnyinza okwejjusa nti sikirina ino gye ndi numwa bulumwa mpi bwe singa Ashibaka Kato asiimibwa mu butuufu bwateekeddwa okusiimibwa nandibadde nze omu ku bantu abasinga okuba abakabi wano nga ndi muvundu kuba nataasa eggwanga lino. Muzeeyi tusabayo akantu akalala esaati zino bazituvumira batugamba tetulina kye tukola bamala esaati zenaale mu kwenjera bwenjezi muwulirize no tembuwuliriza mulekerawo mugaana abalala okuwuliriza. Shut up you. Shut up. Ebizibu bye mugamba byonna birina eddagala. Wuliriza no. Miliyoni 10 zentadde mu buli saako ezo ndozo bwe munazikozesa obulungi ngenda kwongera mu sente ezisingawo. Bwe njogera bwente abantu bagiyita njaga nava lumu ne mbagamba nti nze na planting ekirowoozo kya mu Bobi Wine nti jangu ogenda kwesimbawo kuba president ne bagiyita nango enjaga. Nze nina ideas eziri out there. Lwaki wamuvaamu? Rasta yafunamu ekirowoozo nti ndabika mu mubega teberezamu okubeera mu family gy'oyagala ng'ate kati ekuboola ate ngendo ba Museveni bwe bagamba jangu lwaki bakuwa ente ze bakuwa ne balamu akafaananyi akalabika gye ziri teziriyo obuti bwali butaano nabulya dda ente ze bakuwa ne Muzeeyi yagambirwa abayaye shut up nabo ne bamugamba nawe shut up. Ashibaka Kato yali nannyiniyo. Oyo ku meeting aba ghetto. N'azimba structures zaayo na biki na byonna. Omanyi Ashibaka Kato basobola okubanga amagezi bagakola ki bagalina. Naye ndowooza challenge yafuna nti yasooka n'atwala omudomo. Kati nakizuula nti omudomo guyinza obutamukola ki teguggusa nsonga guyinza obutaggusa n'ayagala okugenda mu magezi. Kati kibyo nti omuntu w'osooka kiringa nga boosi ogwo asooka okutwalira olugamba ayinza ofuna obuzibu okumukyusa okubeera siriyasi oba ontegeera kubanga wagenda ewuwe ng'ogenze na mudomo kati abagezigezi ne bayijakinga projects ze ezimana eziyitamu nezigenda ne bazimubbako. Lwaki ekyamazima mu Uganda nabayiiya batono ababbi b'ebiyiiye basinga obungi. Naye nze ndowooza kati Ashibaka kyolina okukola kufuna better plans. Nga kyalina access waggulu awo. Wali obuzibu nti oli waakuba aziiza tayagala ogenda oloope. Ekikono. Wali obuzibu bwokka. Naye nga byebyo tukusabira okome manyi na Uganda buli omu yaakulya. Buli omu anoonya waakola ki waliira. So tukusabira obwongo bwayiiya ghetto structure bona ayiyaayo kikati. Naye okyasobola yiiya ebirala biirwa kwakati era n'okuyita. Ali alima yagambye alima. Alunda mbwa. Zino enzungu zirimu sente si mwavu. Kasajja ali mulamu. Si mwavu. Ye yali ayagala kufuna mmeka. Kugaggawalira ddala olwalina nnyo. Kasuba mu Uganda kuteetaaga kuba bulungi. Obugagga obwannamaddala tuyinza obutasuula gye buva. Muyinza obutasuula gye buva.
So that is back cut off for you. Kale soko mpe ku Minister Peace Mutuzo.